Chekibira chize nola baba nabyafuza abagundi njo navude bamujema onavude mu FDC onavude mu movement onavude nibaja wamu tebayina ideology bibalese batambulira kunkwe ebyobufuzi byankwe byakuseketeragana ebyobufuzi bibera byanguzi bibera byakola deal ntugufe yigango wano tulira wano kwega bibera bwe bitonga tebitegereka kati ebyobufuzi ebitategereka biba byabufuzi bya mutawana nnyo kubanga ababeeramu buli muntu wali yeesiga munne nti n'ababiri mu bennyini baba tebeesiga munne olw'okuba tebalina kibagatta ideology tebalina nsonga ebagatta emundowooza balina deal making ebagatta naye olw'okuba nti baba tebalina nsonga eri grounded oba ideology kibakkiririzamu bonna kati wabeerawo ensonga yakiyita mu lujja ebaleeta kati bajja buli muntu abaza byebyobufuzi ebitategerekeka kati ebyobufuzi ebyo byobufuzi bya mutawaana lwaki twagadde lwale tusomese ku byobufuzi ebyo kubanga byebyobufuzi kati bitambula mu nsi yaffe bye tuliko kati mu Uganda kasi tolaba ebyobufuzi nga tebitegereka oli buli muntu ali mu kutakula muntu ekyekiddako banange ate bagamba eno ate bakoze appointment zino banange bayita luddawa nti bali mu kubaza n'abali okumpi bye bayita underground politics nti underground political warfare nti lutalo olw'ebyobufuzi obutategerekeka naye nga bagezaako okuwangula emitima gy'abantu naye n'abantu bawangula tebategereka bawangulwamu munfuna bulungi kati singa obuuza olwaleero okola interpretation nti omuntu ayinza n'okulowooza nti kyagoberera kyekituufu naye nga si kyekituufu nanti kyekyo kati kanku ekyokulabirako kijja kitya kati bw'osanga kati bw'otunuulya ekibiina kati ng'ekya nuupu ekyo ekibiina kya nuupu kyakolebwa mu nkola eyo okusooka nti underground political warfare nti bajja wamu n'ekigendo ekyokukyusa gavumenti endala naye ng'ate mu kujja wamu nagwagala okukyusa nga naye ng'alinamu omukono kati nga bantu bayiza buzi naye nga tebemanyi buli mutategeera munne kubanga tatategeera kiki kyobola nti baatuula ne baga nti batudde abantu 8 okukyusa ssemateeka wa nuupu nti delegates conference kati olaba nti ekintu kitandikidde mu ngeri ya diiru yankwe yabutategereka kati balina okulwana mu future kubanga tebalina nsonga ekola ki ebagatta naye nagenda okulaba mu kulwanagana ate ojja kulaba nannyini kintu ekyo ng'akibajjako kyobudolaba nti kati essaawa eno nuupu terina kusemateeka gitambuza balina ssemateeka wa 2023 eyakibalama naye bwe bakola juzi ssemateeka kibalama yawandiika eri mu kakiiko k'ebyokulonda nti bananga bakola abakyuse ne sibamanyi kana akakiiko k'ebyokulonda kagamba abanuupu sigenda kakasa ssemateeka oyo kubanga bali bakaayana nti mwe abalondebwa mwavaawa kati okiraba nti yabasuula ekibiina ate ng'akyakiyina kubanga yamanya mukyusa amateeka ate muva ku mulamwa n'ekibiina mukijja kumulamwa kati akijja wano kati bw'owulya Bedi bwanika nga ndi found member bw'owulya Honorable Mpuga nga ndi found member ekyo kigambo kitegeeza ebintu bingi naye omuntu ayinza obutakitegeera ali mu kubuuza ani ayogera ani yaani found member kubanga engeri abantu mulya ebigambo byange kubanga eno radio budde bayamba okubasomesa ebintu byotayinza nakusanga even mu university kubanga byanse etalabika nti olyaga nti ndi found member kati gwe bw'okiwulira olowooza kyamuzanyo kitegeeza ebintu bingi kubanga bajja okwegatta mu ngeri y'enkwe ey'ekyama eya ddiiru ne bajja wamu nti tewali ajja kugamba munne toli founder member toli omu ku batandisi founder member kitegeeza bingi kubanga be bayinza okuba nga abantu 8 batula okukola delegates conference bagiyita delegates conference weeri kati yaga nti nze ndi found member kati banagenda kubikuka nti banagenda okubuuza nti twatula abantu 8 nange naliko delegates conference bagituusawo kati batandisa okubanagana bokka kati oli bagamba found member olaba buli muntu atta ebigere tewali muntu alina buyinza kumbuuza kintu kyonna amwe found member ogenda kulya Bedi bwanika nze sirimu seegatte weegasi ku nuupu wabula nze nuupu twamala omwaka mulama nga tukola kati ako tosobola kubaza nyinako okuinvokinga ekigamba amwe found member it means ki kinene kubanga yagambye nti ndi found member kati gwotambulira kuki bali abawo ekibiina kati muli constitution ya 2023 eyakibalama kubanga eno gyemwakoze wagiganyi ogigazeetinga kati omukayana kati baga uleo nalebo mpugandaga nze manyi amateeka manyi buli kimu nabeeraga atalise n'okubuuza naye abali ku neeke yadde ku TV juzi ngawe abali ku neeke balondebwa batya kubanga bo bamanyi okitegedde balina bo nga bafawuni g'oli mugoberezi tomanyi bo nga bafawuni member bakola ki bamanyi naye bwe twanga twatula abantu 8 ne tulimba ensi tukoze delegates conference bana abatufuga balondebwa batya twagala okutegeera balondebwawo twagala minutes kati bambinza omugoberezi ali eno atamanyi kye bayita underground political warfare aga boogera ki
kati sawa bagenda okutegera nupu teina semateeka nebino byakola juzi nti simanya tugenda kubisajja bibiri gundi bagende mu kiko kebyokulonda bagamba Kibalama yawandika dawa ne baluwa ng'aganti abantu za delegates conference tibakola ki sibamanyi kati batabamanyi mbate bachukisa batya semateeka kati semateeka bagala okukkiriza wano opono mpya baddayo kuwa Kibalama ategeeza ati bagenda kudayo mu structure njagala muzibuka amaaso bagenda kudayo kwabuza abakulembeze babalonda batya mpoka gandi found member gwanika gandi found member ogenda kula abantu beyasa okakana ng'ekyo kifirida okitegedde kubanga kizimbidwa ku nkwe kizimbidwa ku ddiiru kizimbidwa mu bulimba kizimbidwa ku self-centered kati ate bw'ofuula ekibiina ekyo nti omugala gwakyo omukulu kulwanisa nguzi oba olimba because the foundation itself it is a corrupted process foundation kati okiraba kati n'olwekyo ebyo bibiina bya mutawaana kati olawulira mu Naganda nti batandise MK bagitandise gomanya bagitandika baani olaba bana bajja wano okwetimba mbanga baani bamanyi iki MK bateka basi party awo nga bali MK project ne bava mu MK project ne bagenda mu MK movement ne bava mu MK movement ne bagenda mu PRO yo kati gwomuntu omanyi iki naye nga ne kali bazikwese wano nti n'omuntu ajja akyusa process ne naming tomumanyi na kumumanyi kati njagala okutegeeza bana ani agamba nti tuve mu MK movement tugende mu PRO kati njagala okutegeeza bannayuganda nti ebyobufuzi ebya underground political warfare bibeerako abantu batono nga babikontrolinga nga balina gye bagala okutwala ensi mu direction mu nsi gye bagitwalamu naye nga n'ensi bayinza lugikuba mu ddubi kubanga abantu abagoberezi n'abagenda mu direction eyo gye babatwalamu tebagimanyi bagobereranga bamuzibe kubanga mu bukulembeze bagamba nti omukulembeze wa namadala great leader atwala abantu gye bataagala kugenda naye nga gye basaanidde okugenda kyolwa Abaganda bagamba nti akutwala ekiro omusima gukoze eki naye ne baba atwala abantu nga bawalira ne boosika embuzi gotwala ku ttalo gy'owa omuddo egenda esimba nakakongo naye oluusi beerengera n'omuddo eri newandibadde beewalira naye kati omuntu obanga atwala omuntu mu byobufuzi nga n'egyamutwala talina kyalengerayo alinga ng'agenda mu nnyanga kati ebyo ebyobufuzi abannayuganda be tulimu tulina okuzibuka kyovudde olaba nti mu byobufuzi ebya underground political warfare nti essaawa ena owulira buli bitundu ebyenjawulo era njagala okulabula njagala okiddamu mu bitundu ebyenjawulo batandise okusimbuliza abakulembeze ogenda okuwulira nti Atumukunde atwala mutabani we Nakaseke ogenda okuwulira nti ene Masaka batendesa abantu abalala bagenda mu Koto East abalala bagenda okwesiba ne Masaka n'abalala bagenda luddawo naye nga mu bibala ebyo bye biri bye twali tugamba abantu nti waliwo enteekateeka enkweke eriwe tamanyiddwa nze nabagamba dda wano yatekabenti yakoleddwa nabagamba nti waliwo enteekateeka ey'okwa isolatinga Buganda region okugijja mu byobufuzi ne bagamba mutunule nga tutandika 20 mu mwezi gw'okuna nga mbagamba nti waliwo enteekateeka y'okusaanyaawo abakulembeze naye n'ekitundu kino okukya isolatinga okukijja mu byobufuzi ebitundu ebirala bisimbe nakakongo kati ki kye mutalaba n'olwekyo kiba kitegeeza ebyobufuzi bitambuliramu naye nga ne bano ba political player kati oyinza okulaba wano nga batadde Kasolo ali wano nga bamukozesa naye nga bali abazanyi ebyobufuzi ebitandika be baliwo kati kulaba badde mu kiwenda kino kyonna olaba bawadde balamu wawana naye aba eri gyavudde kati basobola okuba dominatinga n'okubawamba mu bitundu byammwe kati basempija bali ttale kubanga balamu bwayingira ne gurupu zaabwe mu byobufuzi ebitategerekere underground political warfare nti bajja ne bateekayo omuntu omu kumbe eno bali basensera kati okumala okwosensera nga babinula kati wano mu bufunze ogenda okulaba no Buganda abantu bavuddemu ate abazisa obuziba balamu simanya abadde bajja babe baani kati ne bali ku maapu kati eri ebunyolo nga baga nti awamaanyi eri mwakyoli nti awamaanyi kati wano batandise okuba isolatinga kati n'olwekyo mulina okwegendeza ebyobufuzi bino nti ebyobufuzi bino byetaaga abantu abeefumitiriza ennyo byetaaga okutta ebigere n'okubala ennyo kubanga bazanya underground warfare basajja bagezi naye ate bawulira nga bamagye webali ate abagezi okubasukulumako baka kumba abantu bano batulaba kati ate ffe tujja mu kibiina kyaffe ekyamazima g'ebyobufuzi kwe kubaga nti buli nsonga gye tuleeta ku mmeeza mujja kukola ki mujja giraba kubanga baga nabbi afuuka nabbi bw'abanga byalanga bikoze eki bituukiridde kati n'olwekyo twabagamba mujja kulaba politically batandise okuba isolating naye ng'ate okiraba nti enteekateeka y'ebyobufuzi etalabika underground politics ey'ekikinikini nti ebaako buli kiseera esituka ng'erina bweyagala okusaanyaawo naye nga beyagala okusaanyaawo beyagala okuzimbirako nga laali gikolo okulaalinga bitundu ebiki
ebirala okugiyamba ko gikola ki ogikwatirizaako kati n'olwekyo buvunaanyizibwa bw'abannayuganda mu especially abali nanyo wano mu region eno yaffe abantu okwongera okwetegereza kubanga wano abantu abasinga beefula nti bagezi naye tibamanyi ate kyabalemesa obutamanya nnyo kimu bati okuyingira mu bitongole bikesi mu magye ne biringanga ebyo ate nga abo be bategeere ensi ebyensi etakola ng'ensi bwetambula kubanga bamanyi ensi ne mwogere mu America ne bosanga baseneta ne bosanga banyuwali tibeere kibamanyi balinde bano bajeno bajja okubabuulira bamanyi kubanga be bamanyi ensi egenda ludda bakola projection America myaka 10 egendawa bababuulira bulizi nti blueprint mugoberere kati n'olwekyo njagala okubategeeza ebyobufuzi bino biriwo olaba nti biri systematic mu nteekateeka y'ewansi ey'underground osooka n'osanyalaza abantu mu byenfuna mu byensoma mu byokutegeera n'okukola appreciation okusobola okubitambuza kati bino byemulaba ebibiina byemulaba nti FDC yagabanyeemu nupu yagabanyeemu simanyaanyani ebyo si bya butanwa biteeketeeke kati olwali bannayuganda bamaze okukitegeera nti nupu essaawa eno ssemateeka gwakozesa wa 2023 gwe bakola takola ki taliyo naye yabawa ekibiina ga nti naye delegation conference sizimanyi kubanga yensonga eganya okukakasa ssemateeka gwe bakoze omupya kati kiba kitegeeza ki olaba nanyini kyo waga nti ekiseera nti ekiyombo kino twakikola it has outlived its useful days nti twakikola kikola omulimu gwakyo gwagwa kati ekyo tukijjawo tuleeta ki kati olutalo ogenda okuddako lwagamba kati bwe banga baganja okutongoza ssemateeka wa nuupu kati bagenda bampoga bagamba mwalonda mutya abantu twagala accountability tuli before member kitegeeza ki okiraba nti oli ayekwesera mu underground aliena asindika bano bali mu kulwana ekyo kigenda kuyiika kubanga bajja kubuuza ssemateeka gamba tamukube ku mmeeza abakulembeze babalonda batya ababeera ku sseke babeera batya bino bitambula bitya structure zikola zitya kubanga eri eyakuwa ekiri ekya 2023 kiwandiike era ne mukakiko k'ebyokulonda tebayina okirabye kati olaba omusajja bwagenze nakusaanyawo kati President Museveni bwagamba nti nze nkolera hansi nti nze nkolera wansi eno kyebayita underground political warfare nti alina akusaanyawo omulaba nga alina yolanga omutuli naye naye nga mutufu tokola ki toli naye n'olwekyo kyetwagadde okubategeeza nti byemulaba byetagamu okwegendereza okutegeera okw'amaanyi nze nagamba edda abantu b'e Masaka nati ebaluwa gyali ya sipiika agambe nti obuyinza bwabulukoma mu kulonda bulonzi kunominatinga naye paalamenti ekakasa n'olwekyo tebalina buyinza ku mpuuga ate kati era ekyo kinafuya kubanga n'omuntu aba akiraba ekyo kinafuya olaba Lubongoya musajja yasoma amateeka expert okuva Harvard University alina ne master degree ne bwanga tasobola kutaputa bintu bitono ng'ebyo kati oli bagamba nti oyo mukozi w'oli aba asula busuzi ttabulo kubanga nga yeka kufuluma mateeka agasomesa ne university ekyo kitono nnyo yali badde akiraba atona ndikiraba olwali mbadde ndalooya gwe mbadde njogera naye juzi yagenda najje wange musadese nadanga nanga kizitonkutidde sikyaddamu kuzanyirako ate ng'omu ku balooya ne bajaji consultant w'abajaji nyanga nti from bwampadde ekitabo kiri siriddamu kuzanyirako kubanga oli musajja mumanyi nemugambe nemuganja kumbira ekirala ekyo kigabide ngenda gabira ekirala obuyiro obudde obusomotegere so n'olwekyo kati omuntu lwaki omuntu baga nti gundi akolera bali kubanga yensonga eba eswaza ekibiina ekyo this is the best kirabeka bulabisi kati Lubongoya bwakafulubwe yali badde amaze okubabula principal kubanga yambeera n'okulusegere nti kino kirimu naye kati bwemugamu kibanga ono ayagala okubalabisa atakuwa magezi matuufu naye akusuule mu nnyanga okiraba kati n'olwekyo ebikola bantu tubapimira ku bikolwa si ku bye boogera kati n'olwekyo awo otandika okutegeera ki okutegeera omuntu n'olwekyo ebyobufuzi bannayuganda bye tulimu mu bitegeere nti ebyobufuzi bye tulimu biri mu nkwe bya buli bwanguzi bya deal making biri bya kikinikini naye balondayo omuntu omu ne bamuleeta nga bakulembeza naye ng'omuntu oyo bamukulembeza kubabikka bbula naye ng'eno bakola kikinikini bwe baba nga bamaze okuvaayo ogenda kulaba kati weebuuza abadde wano tugambe abali mu MK ng'ekuta kati wano Masaka gye baze okukolera longi kati ab'e Masaka bafunye eki ababuganda bafunye eki tibali wabula babasudde buki naye balagaale ne bali bambe ne baani abaze be bawadde kubanga wano babazanyira ku mutwe bakozesa mmwe kati babuvunaanyizibwa bamwe gwa ggwango kati gentleman mutunule mulabe naye mugobera mu bimanyi kyemuliko mukimanyi kati olaba buli muntu yena atandise debate nti awo kiri nti president mutabani wa mutadde ku mwanjo ate ayagala bwa president
nabagamba danti omwagizi wa muhozi nambe mu president Museveni ekyo kyogera mu kibiina kya kati kike mutala ekyo nakyogera dda nze nasoko bagabye obusika batula 40.217 abantu bajja nga timunala bana kintu ebintu bigere bikola ki kati n'olwekyo ekya president oganti agala mutabani okumudira bigere ekyo si kya debate, it is a reality. Kati gwagamba nti omustopinga gwe kola planizo olaba so n'olwekyo njagadde okubategeeza nti ebyobufuzi bingi kubanga lwaki ebyobufuzi wano Buganda efuuse ensi 5 era abantu bakyasesebulwa n'okutwa isolatinga kubanga bakimanyi nti abagezigezi n'abaali befuula nti basobola okuleeta polojo bali luddawa bali wano kati ngeri kijozanyawo abantu obasanyawo mu byobufuzi ng'ogenda obakozesa obasuula obakozesa use and dump kozesa suula kati ate n'ekirala bano baba beenafuya basempiga kyona nali ngamba sempije mabega nti mba mwenafuya kubanga boleeta balugaale n'oyita bali baje bakole wano nga bagenda basensera banoonye abantu kati mwe mutuuka ne baga nti tumaze okutegeera emirandira gyonna abantu gye bayita nga babasuula eri muba timukyalina mugaso kubanga mu politics ogenda kuba wa mugaso ng'osobola okugattako naye kati omusajja aze mu byobufuzi byetategeeza amaze okukingira ku kikinikini buli wamu wonna akuttewo nga gwe omukulembeza ng'akusuula eri kati ate yagenda okufuuka kingpin kati kyekiri mu Kenya mu Mountain Kenya baga nti badikiralinga nti Ruto kati ye kingpin mu Mountain Kenya nti mbachikuye kingpin kati bano bagezako okukachinga apo kati Ruto balaba bulagi wati kubanga yetuukira yeyogerera kati luli bali bakosanga bachikuyu oba Gachagua oba Uhuru Kenyatta oba bandi ne kati baga nti Ruto is a kingpin ne mukalanjini kubanga yabayisensera n'abayingira ku ttaka kati gobo mugoberere wato mugoberere kati abachikubi badduka emisindo okulaga okunonya feva jali kati mu byobufuzi kasitola banga omukulembeze mu muita tijango tuyamba otukole campaign ewamwe mumanya titimukyaliwo muweddewo kati ekyo nga tokijewo ne strategy kati endala eriwo eyokuleta abantu okujja okwesimba mu transplanting politics eyokujja okuleta abantu okwesimba mu bitundu naye ng'ebigendwa kubasanyalaza mu byanjigiriza mu byanfuna n'ebiringange kwatira mu katono bwe tulikomawo tugenda kuwumulamu ate tugenda kutandikira tutunulire effect y'ebyobufuzi ebyo ebyokusimbuliza effect yabyo ebeera kinaddala mu bukulembeze ne service delivery n'ebirala katujje tovaawo